teeka ng'oyiseewo twakanya nkomewa eyatutondera omwaliro guno kwe tuli nga bantu ate era ensi eyina nnyiniyo n'ebitonde byonna yennyini byo akoze bulungi fenna yalina otutegeerera aljanna. Allah yamulaganyisa okweyagala okutalinaalina. Waman asaahu ate alivaako ng'amujemedde khasira dunya wal akhira dhalika huwa alkhusran almubin. Aliba afaafaganiddwa nnyo, ensi egenda kubanga eganye agivuddemu bubi, wakadhalika n'enkomerero agenda kubeera ng'agimaliriza bubi nnyo. Abekityo ayuha al-ikhwa, tugenda tunnyonnyola buli mbeera gye tunaabeeramu nga tumaliriza obulamu buno obw'ensi, ne tunnyonnyola buli kintu kyonna. Twannyonnyola ensonga ekwatagana ku nva y'omuntu ku nsi kuno kye twayita mawuti, ne tutunuulira omuntu ajjulukuka atya, obulamu buno abumaliriza atya. Bigambo byayogerwa byali bingi. Ne tutunuulira ekitundu ekyokubiri, bw'abanga avudde mu kabbuli agenda eri Allah we bamusalirewo, wamujjana wa muliro. Ebyo byonna twabyogera, ne tubyogera bulungi, ne tubimaliriza bulungi. Ne twogera aljanna wa bayyantu aljannata, nayogera obukulu bw'ejjana n'embeera zonna, buli kantu konna akeetaagisa omuntu akole yeesiime yawma alqiyama, fakad bayyantu dhalik. Ebyo byonna najja mbinnyonnyola bulungi. Watalaktukum, ne mbalekera asbaaba dukhuli aljanna. Asbaaba dukhuli aljanna, omuntu yalisaanye kukola ki ayingire ejjana. Kullu dhalika waddahatuha, ebyo byonna nabinnyonnyola bulungi. Wadakhalna ila babi nar wama aadda Allahu fiha liman asaahu, ne tugenda ku mwaliro gw'omuliro na buli kintu kyonna Allah kye yategekera omujeemu mu muliro. Bye bigambo bye tugenda okwogera ayuha al-ikhwa, bye twogerako oluvannyuma lw'okusaba kw'abayizi ba wano abatuuze. Twayingira omuliro ne tugunnyonnyola gwenkana gutya, biki ebirimu, byonna twabyogera. Olwali tugenda kwogera, luli twayogera mbaka sallama yatunnyonnyola bulungi nti omuliro gwayogera. Wakadhalika aljanna ihtajjat, nayo yayogera, neyogera bani abanaagiyingiramu. Inna nara takallamat wakadhalika aljanna takallamat ma kulna tahajjati nnaru waljanna, byombi byayogera. Waqalat nnaaru, omuliro ne gugamba ti yadkhuluni aljabbaruuna walmutakabbiruna, abantu abo bagenda kubeera bangi nnyo mu nze. Waqalat aljannatu, ejjana nayo neegamba nti yadkhuluni, nange ngenda kuyingibwamu adduafaun walmasakinun, abantu abaali abanafu mu mbeera zonna. Wasabaru, ne bagumiikiriza, bagenda kumbeeramu nnyo. Wakadhalika n'abaali balina ekitono, wasabaru ala dhalik, ne bamatira ne bagumiikiriza ku ekyo. Lahum dukhulu aljanna, balina okuyingira. Lahum dukhulu aljanna, balina okuyingira ejjana. Kullu dhalika bayyantu, ebyo byonna byonna twabyogera ku liqaa'i saabiq, abaali nange ku mulundi ogwayita. Amma alyawma, tugenda kulaba ebimu ku birungo, naddala ta'amu ahli aljanna amin ahli nar. Ta'amun ahli annar, bagenda kulya batya. Thaniyan, tugenda kutunuulira sharabuhum, bagenda kunywa ki. Ebyo bigenda okutunuulirwa n'ebinagatta ku ebyo. Lwaki limaadha, lwaki tusoma omuliro? Tusobole okugwewala. Wa amma aljanna, tusobole okugiyingira. Z'ensonga ziri bbiri. Lima natahaddathu ani naari, lwaki twogera ku muliro? Tusobole okugwewala n'okumanya nti wano nseeredde, oyanguye tawuba
kubanga oba ogudde mu kannya akabi ennyo ak'omuli waliyadu billah. Amma aljanna olabe nti bw'okola ekyo kye baakusomesa oba oteebye watasurru alayhi okinywerereko hatta tafuuza biljanna yauma alqiyama osobole okuyingira ejjana weeyagaleko. Kuba kuno ennaku etulumye nnyingi, buli ali kuno munaku ne waba alina sente zenkana zitya, kabere Trump naye ali bubi munaku. Lidhalika fenna tuli banaku, ennaku yaffe yonna tugenda kugiwona idha dakhalna aljanna insha Allah. Betunaba tuyingidde ejjana naku yonna ogenda kujejjako. Amma alyawma twagala kwogera awdiyatu jahannam, ebimu ku bifo ebiri mu jjana, ebiri mu jahannama radha. Awdiyatun jahannama, ebimu ku bifo ebiri mu muli jahannama. Tugenda kutunula ku kkomera eby'omu muliro, tugenda kutunuulira awdiya, kiyite ekisenyi, ebiwonvu ebiri mu muliro waliyadu billah. Walidhalik qala Allahu jalla wa ala, Allah yatugamba wa khalafa min ba'dihim khalufun adaa'u as-salata wattaba'u ash-shahawati fasawfa yalqawna الغية. ولذلك ذكر الله جل وعلا كلمة الغية في هذه الآية الكريمة. إن الله سبحانه وتعالى ذكر غية في هذه آية الكريمة. يقول ابن عباس يقام أنت غير سني كيوانفو بيتش ذم مريرو، يقام أنت أبعد قره wala nnyo mu muliro gye kali, kuba omuliro muwanvu, wallahi omuliro munene. Twagamba nti ejjinja lyatambula emyaka 7 okutuuka nga liva ku sipiidi ya waggulu kukka wansi, naye ate belitambula liti myaka 7 litambula butambuzi, kirungo kya muliro. Allah yakissa naye bwe lyamala okugwa ne libwatuka, abantu balowooza abaali sahaba mu daruso ti qiyama eyimiriddewo, kama qala ibn Abu Hurairata radiyallahu anhu, kama qala Abu Hurairata yagamba nti sami'na alwajabatan, twawulira ekigwa aw saqita, fadhananna netulowooza inna as-sa'ata qad qamat, kiyama kituuse. Faqala nabi sallallahu alayhi wasallam atadruna ma hadha, ekyo mukitegedde? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam, fetutuyinza kumanya irimu efaanagana bito kujja Allah n'omubaka we. Faqala nabi sallallahu alayhi wasallam inna hadha alhajaru, erijjimula libadde ejjinja orusila ila naari, baalisindika dda 70 khalifa, myaka 7 likke. Qad wasala al'ana, intaha al'ana ila qa'riha, lituuse ku ntobo y'omuliro. Walidhalika kati jjayo obuwanvu obwo bwe badduka emyaka 7, buteeke booti oba otuuseewa, singa odduka booti oba otuuseewa, ogwe muliro w'obuwanvu bwagwo, waliyadu billah. Walidhalika awdiya, ebimu ku biwonvu ebiri mu muliro waliyo ekiyitibwa ekyo ekiyitibwa ghayya. Yaqulu ibn Abbas wadin fil jahannama, kiri eyo ab'adu qa'ruha, wawanvu nnyo, kinene nnyo. Nagamba nti wa ta'amuhu, ate emmere yakyo murrun, nkawunzibu, ejjudde butwa bwereere. Falidhalik Allah subhanahu wa ta'ala agenda kutwalayo abantu bonna, akasenyi ako yakateekateeka n'obunene bwako. Buli muntu yenna tahawana ani sala, eyali agayalirira esswala, tahawanu ani sala, lam yakul nti alladhi talaka sala, la, waliwo tahawanun wattaruk, okuleka oba ogirekedde ddala muturaka nga wagivaako. Walakina alladhi yatahawanu an awqatiha, omuntu atatambulira sola mu biseera byazo, ali mu kasenyi ako kayitibwa ghayya, waliyadu billah. Walidhalika takhayyaru ma'i, sola mmekazi wakajja mu biseera byazo, Allah akulinze. Allah si mukwasi namaanyi tyokoze ekizambi akwatirewo, naye akoleka istidrajan gradually, mpola mpola agenda kulinnya kagere ila intihai yaumin
au ila intihai hayatik paka lwomalako obulamu bwo nakunyweza nga tekyali kyovula teyateekayo omuntu awulira ng'akukutte teri yawulira byoliko noba oteeka okutu ku kabbuli toyinza kuwulira miggo giriyo gwe nolowooza nti oli bulungi singa walibaddeyo okutasibwa kwalibadde kungi walidhalik inna alladhi yatahawanu ani sola omuntu akwatibwe agayalirira essola agenda kubeera mu kasenya akayitibwa algayya ntegerekese oba mbuzeemu walidhalik waliyo asijino waliyo ekkomera qala nabiyu sal lla sallama hadisi alqudusi nabi yagamba sallallahu alaihi wasallama yagamba nti inna alkibriyaa mazima okwekuza ridai suuka yange okwekuza suuka yange wal azamatun ate ekitiibwa izaarin nkutu yange olugoye no olwawaggulu baluyita ridaau eyo kinaya yali agezesa kukulaga nti bintu bibye si Allah tayambala genda Allah naye ayina enkutu gyayambala tusobole okulowooza endowooza embi la Allah ayogera kyaba ayagadde ayite tukikapitalizinga nga bwe twagala olina okukigajjisa nti ayambala enkutu ng'olina obujulizi ku kyo wabula ayogera ebigambo bingi byayogera naye nga khilafa an qasdihi yatakallamu kathira ayogera ebigambo bingi khilafa an qasdihi naye nga si byategeeza ebi mu Qur'ani bingi wahakadha ahadithi sahiha ayogera ebigambo bingi khilafa an qasdihi kama qala ahlu alwusuliyin bebato batugamba falidhalika ayuha nnas yagamba nti alkibriyau okwekuza ng'okwekuza ridai nsuuka yange wal azamatun ate ekitiibwa nabbi n'agamba sallallahu alaihi wasallama n'agamba nti izaari nkutu yange lwaki yayogera ebigambo ebyo ate nga tabikozesa kusembeza amagezi gaffe tutegeere abaaliwo balina kutegeera ekyo abakwogera mbeera ye gyalimu olwoliawo tetwali gitegedde olw'ekitiibwa ki naye yayogera ekigambo ekyo amagezi gasobole okusembera enkutu yeeno neesuuka yeeno tutegeere ki kyayagala okugamba rabbul arshi wasaba falidhalik n'agamba nti faman nazaani wahidata minhuma omuntu ali deetantala okuzinyambulamu engoye zange ezo bbiri kazaftuhu finar ngenda kukusuula mu muliro singa ogeza okwambala ezo engoye bbiri kiburi noweekuza ku nsi kuno oba owedde bwe weefuula omunene n'ozimba nti ekitiibwa oyagala bakikuwe bantu ne batuuka nobasituka n'oyimuka basituka oyimuke emitwe bagifunyeko seeka oba ogudde mu kizibu nabbi yagamba mu hadisi alqudusi Allah yagamba nti kazaftuhu finar ngenda kukusuula mu muliro lidhalika qala nabiyu saa sallam fi lhadisi inda muslim ombaka yagamba sallallahu alaihi wasallama la yadkhulu ljanna omuntu ono tagenda kuyingira jjana man kana fi qalbihi mithqala min kibr yatuwa akantu akatasobola kulabika na liiso singa kalina mu mutima ejjana gyesonyiwe kibri kubanga wayambula essuuka ya Allah nga tombaka yakutegeeza sallallahu alaihi wasallam lidhalika n'oyo ayagala okuweebwa ekitiibwa ne basituka ng'otuuse ne batuula ng'otuuse ne bakoteka emitwe olw'eyo ne beevulunga wansi wakikoze ne gwe bakikolera inna lillahi wa inna ilaihi rajiun muwa mwambudde Allah muki mu nkutu ye kati mulinde ogisasulira yauma alqiyama hatha qawlu nabi min qawli llahi azza wa jal hadisi alqudusi bwatu beyagamba wekitiibwa kebwolwo togenda kuyingira jjana falidhalika qala nabiyu hadisi yayogerwa abantu bangi qala nabiyu sallallahu alaihi wasallama inna almutakabbirin abantu abalijja ne basinkana Allah nga bayina takabburu kyekya yohanansi okwekuza mu mbeera yonna kwekuza kulimu ebika waliwo okwekuliza ku mateeka ga Allah hadisi n'ogiwulira nga ntuufu aya n'ogiwulira nga ntuufu gwe n'ogirekawo n'okola kyoyagala hatha kiburu hadisi n'ogiwulira ne bagisomesa n'ogitegeera nti ntuufu
n'obulwa jojja obukyamu kuyo aya ne bagisoma nga ntoofu n'otogikolerako hatha kiburu oba weekuzizza kati kikyolinda ate ayogedde Allah subhanahu wa ta'ala yakussa ku nsi akuwa riziki kati oyagala ne ate aba ayogera okole. Kiburu eyokubiri kweyagalira ku bantu n'olaba nti olina kyomusinza olina kyolina olimusomesa mulungi nnyo kwegamba n'oba nga olaba abasomesa abasigadde tebalina makulu gwaliwo n'oba ng'olina engoye ennungi bw'oyambala n'okwata mu nsawo n'oyita ku bantu wenna wenna weekubya akawoowo n'olabira ddala ng'ensi ya nnyoko mu ngeri efaanagana bweti n'oyambala enkoofiira eteri mu Uganda n'olabira ddala nga abatambadde enkoofiira gy'olina tebalina makulu. kullu dhalika yusamma al-kibr lidhalika qala an-nabiy man kana fi qalbihi mithqala min kibri la yadkhulu al-janna thumma bayyana dhalik ate n'akinnyonnyola qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam man mata wa lam yushrik billah dakhala al-janna muntu senga alifa nga teyakola shiriki ejanaji mazi qalu ya rasulallah wa in zana wa salaka neberiba nga lyali libbi n'obwenzi nga lyenzi liyingira ejjana qala naam agenda kuyingira ejjana sahaba nalowooza tubomba katawulidde nabuga nti ya rasulallah wa in zana wa salaka ne bwabanga omusajja gwogambye teyakola shiriki naam naye nga ku bubbi yali ayine diguli y'amaanyi n'obwenzi qala naam sahaba namwongera emirundi esatu karara hadha sualan 3 marrat والنبي يقول نعم ولكن قال النبي من مات وموت أليف وفي قلبه مثقال من كبر لا يدخل الجنة. تخيلوا معي سجى موينز مسجى مب نيون مثقال ملم متيمة بيكت الجنة غاني موينز أغنى كويتا واغيندي دواتي فإن ذنب القلب الذنب اليوم متيمة أثقل من ذنب الجوارح. الذنب اليوم متيمة لزيتو وانيو okusinga ezambi erikoleddwa ebiyungo bebagateeka abiri bino ahwanu eri ebiyungo lya wansi kyovula nti omwenzi agenda kuyitawo n'omubbi naye ate wa kibuli tagenda kuyitawo yauma alqiyama. thumma yaqulu nabi sallallahu alayhi wasallam wa yusaquuna bagenda kutwalibwa ila sijinin bagenda kuvugwa babakwate babakulule ila sijini bani almutakabbirun babatwaliye mu kkomera eriyitibwa bolisa yoyita polisi wano gyetuyita polisi bagenda kutwala eyo thumma yusjinuhu bamuteeke mu kkomera naye nga ekkomera eryo fawqaha au fawqahu nar waggulu muliro nga guyiika buyiisi wa fi kulli makani au jawanibin buli saidi yonna naaron lwaki takabburu fi dunia allah fi ardi llah wali oyina takabburu mu mbeera efaanagana bwetu. falidhalika ayuha alikhwa uhadhirukum jamian alla tatakabbaru ala ardi llah. tobeera muna takabburu yonna ku kyolina beera muntu layyinun omuntu buli amu atuukwako buli muntu layyinun buli bwabanga yasomako yasomera e Madina yasomera e Misiri yasomera e Libya naalaba abataasomerayo tebalina makulu bwakwata akazindalo ne baseka ne bagira alaba ye muntu asembayo era osinga n'oli nga bwabajja okusoma sente zanaasomera akuga nti 2,000 weegali nzije mu darusu sente zaki ayuhanasi 2,000 weegali bw'obanga oganyo temugalina nga gamunyonyeeko omulala hadha takabbur munyonyeeko omulala emmotoka nga tenywe bodaboda tekutuusaayo twaliza bodaboda ayuhanasi naye tekitegeeza nti ate abawalimu bamme sente tate wafunye obujulizi abalamu bajibano bayatike n'emizindaalo mubawe sente hatha huwa atyabu lwaki temubawa sente gwe wamusomesa idhan muwe sente mu ngeri efaanagana bwe tukole minzaani nga zenkanankana mumuwe sente kuba si yasomera ku sente zammwe si sente za kika kyo ogende nti ate sente za kika kyaffe ffe twasonda sente muwe sente agende alye kala naalya kyali bulangiti ade asale bulangiti abaana balye barakallahu fika nungi kati agenda jinyole ku kyayi kati ebintu bino weebuuze oteeke ekintu mu magezi okolese ekintu falidhalika takabburu nsonga nnene idhan tugenda mu maaso abantu abo bamutakabbiruuna bonna bagenda basiba mu kkomera eritibwa balis oba bolisa mu jahannama eryengedde liringa ennyaanya waliyadu billah kibur senga ofanga mwekali mu mutima
twaliwo chansi ya kuyingira jana mu ngeri efaanagana bwetyo. Era tugenda mu maaso twagala kunnyonnyola taamu ahli nnar. Taamun ahli nnar, waliwo ebika by'emmere bino bisatu ebigenda okusooka okuliibwa muli waliyadu billah. Ekisooka kiyitibwa zakkum. Ekisooka kiyitibwa zakkumun. Ma maana zakkum? Azakkumu shajarun au shajaratun, muti. فلما نزلت قوله تعالى فلما نزلت الآية الكريمة أو قول الله تبارك وتعالى آية بك إن الشجرة الزقوم طعام أثيم. طعام الأثيم آية بلوكو كبولا بتباتي جيرا ما معنى الزقوم؟ بونغا بولا بتباينا kigambe ekyo mu Luwarabu kiyitibwa zakkum. Tebagumanyi omuti ogwo, tebagumanya. Wakati Allah yali ategeeza ki? Azakkumu gwali muti nga tebagumanya Bawarabu, naye baba bali awo. Waliwo omusajja okuva e Habasha mu Ethiopia ne bamuyita, namuga nti atadiri ma zakkum? Qala naam, wafu omuti gyeguli zakkum. Shajaru au shajaratun la taakuluhu nar, tegwokebwa muliro ne bwogukuma otya tegusobola kujja. Kati Allah yaguteeka asluha fi jahannama, guli gye guva wansi. Allah yagamba nti taluuha kaannahu ruusu shayatin. Bw'ogutunuulira bwoti nga gumera oyinza okuga nti shaitaani yejja, ogambira ddala nti shaitaani yejja. Walimaadha shabbaha Allahu, lwaki yafaananya omuti guno shaitaani? Waliwo amanyi shaitaani? Lwaki yatukubira ekifaananyi kitusobola kubeera nga tugira? Kisobola okuba ekifaananyi oba oyagala kunnyonnyola muntu. Kati omusajja gwe ŋŋamba oli ayina embalabe ku liiso, n'omanya gwe abadde agamba. Oli aseka nga amannyo tegeebikka, ako akabonero ke kamunnyonnyola n'otegeera. Naye Allah yatugamba nti taluuha kaannahu ruusu shayatin. Kati suali wano yebuuzibwa lwaki aleta ekifaananyi kya shaitaani? Ffe kye tutamanyi ahlul balaaga ne tafsiri banyonnyola ebintu ebyo gisi gye tuli. Kati Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba nti bw'olaba nga gumera, gumerera ddala kuva ki? Kuva ku ntobo y'omuliro. Ta'amun athim, mere mbi nnyo. Ashaddu mararan, ekaawa nnyo. Ashaddu marara, ekaawa nnyo. Obukawu bwayo Allah yagamba nti ta'amul athim, egenda kuliibwa baki? Azzalimina. Ta'amu zalimin, kubanga nayo tuwakola biki? Birungi. Muti ogwo mubi nnyo. Allah yali agoogerako, abamanyi bayogera ebigambo bingi ku muti ogwo. Naye Abu Jahali ye bwe yali ayogera yagamba nti abo nno babalimba. Hadha tamuru wa zabadun, ogwo mutende guliko ne bulubandi. Mu ntegere yawo ne Uganda buli oli ogenda kusiigako ka bulubandi. Allah ayogera birala ne Abu Jahali ngeri erinnya bw'oliwulya kitaawe w'abasiru. Lidhalik n'agamba nti la hadha tamuru, abo batiisa butiisa. Tamurun wa zabadun, tugenda kugulya. Yes, tulwa muliro naye tugenda kugulya nga betulidako ne bulubandi. Hadha huwa Abu Jahali. Lidhalika Allah n'aginnyonnyola ta'amul athim, mere mbi nnyo. Faqala ahlul ilm ma min daari finaarin, tewaliwo nnyumba eri muliro illa wa ghusunuha mawjudu fi bayt, tewaliwo kasonda mu muliro kujjako nga ettabi ly'omuti ogwo gyeguli. Kama huwa shajaru tuba, waliwo omuti gwe bayita tuba. Ma min daari fil janna illa wa ghusunuha fiihi, omuti ogwo guyitibwa tuba. Allah yagukola mulungi nnyo, guliko buli kenkyengera kyonna, buli kalungi kwegali guyitibwa tuba. Kati yatugamba nti tuba, abantu b'omujjana bonna, buli maka agali mu jjana yonna mulimu omuti oguyitibwa tuba. Lwaki? Kuliko ebibala ebitasaana kusubwa muntu. Wakadhalika shajaratu zakkumun, mmere eyo nzibu nnyo. Ashaddu miraran min as-subri, subiri tumumanyi? Subiri tumumanyi? Akaawa nnyo, gukaawa nnyo okusinga subiri. Mukaawu nnyo.
ate la yughni min alju'i baguyita taamu ne taamu kiraba kinagati Allah ine bigambo byayogera nga byayogera si byategeeza kati taamu oba olina kulya okkute ogutegokkuta tegokkosa ate mukaawo muzibu wali lwaki yaguteekayo adhabu lil asin kukakkanyiza ddala bajeemu bakakase nti Allah tebamuzanyirako tegerekese muti ogwo guli eyo eitha gugudduka oba ogwetegekera mu ngeri nga bw'oguwulidde ate ng'ogenda gulya kubanga alina ekitonde enjala agenda kiwenjula nga betugenda okulaba ayuha nnaasi wallahi omuntu agenda kugulya naye nga muzibu nnyo omuti teguliika mu ngeri efaanagana bito emmere endala bagiyita darii emmere endala bagiyita darii wama maana darii adarii agamba nti yushabbihu shawka gwe gwakulanga liggwa yagutonda gulinga liggwa guli mu muliro kyokka buli muntu alina type gyagenda okulya si buli muntu agenda kulya ku egyo kusinziira bwali omunyiikivu mu mazambi bagenda kukulira obunyiikivu mu kulyako buli omu alina ekika kwagenda okulya nga bw'obiwulidde era mulimu amadaala naye okulumwa kw'omuliro guluma kyekimu naye waliwo amadaala nti gojja kutuula wali n'endya y'emmere bweti wali gayita darii wama adraka ma darii adarii'u yushabbihu shawka guline gwakulanga amaggwa kati bw'ogulya gutwalirako omumiro bagutwalirako ne gufuluma ebweru kati n'olwana n'ebbweri mu muliro ayuha nnaasi jjukira omuliro gugenda kwokya mu bwata oli mu muliro baguyita darii la yusminu min juu' toyinza kukkuta wadde okuwuliramu akantu lwaki ogulya dhannun olowooza nti bambi olw'enjala ekuluma ogenda kugulya mathalan ekyokulabirako babasibidde mu kkomera emyaka gigenda kubeera nga 2 kati ne bayisawo wiiki namba bwe bayisawo wiiki namba teri kamere kayingirayo wallahi tunuli akafaananyi kano si kangu kakutegereka si kalungi mumbulira naye nga ate kalungi okunyonyola kyenjagala okutegeeza embeera y'omuliro bakusibye mu kkomera bamaze wiiki namba tebakuwaaki ne baleeta essuwaani y'emmere ng'ogirengera buli ali mu kkomera naye nga baleese babiseeko katogo ka mbiro embiro tuzimanyi ne baleeta akatogo k'embiro kalimu ebijanjaalo kalimu ffene kalimu n'ebirala byotegeera katogo ka mbiro embiro tuzimanyi oba temuzitegedde kati ne baleeta mu kkomera ne bali omu ne bamukwasa essuwaani okola ki olengeddemu ku bijanjaalo embiro zaalimu ebijanjaalo okola otya ayuha nnaasi takhayaru mai okola otya olengeddemu ebijanjaalo neffene eyajjidde mu mbiro ajibuuni ayuha nnaasi njagala munziremu wiiki tonnaba kulya omanyi enjala ya wiiki seeka enjala ya wiiki ogitegeera kati okola otya bazzeeyo embiro zino oba baga nti bateeka otumanga bwenjiiya okola otya ogenda okumaliriza min shiddati ljuu' ng'otandise okulondamu ki naye ziri aliika ne bwe ziba zizo kale profesa nga zizo sekoyinza okugaana obbirya naye min shiddati ljuu' olw'okugireka ogenda okulanga olundamu obujanjaalo nga bw'okwata ku nnyindo bw'oli obujanjaalo obeerewo hathihi hiya haala eyo embeera ey'omuli ogenda kulya ekintu kiri nga si gwayagadde allahu akbar nga si gwayagadde min shiddati ljuu' walidhalik tulabye omuti guli zakkuum nabbi bwe yali agoogera kutuddemu katono wali emabega shajaratu zakkuum mmere ya muliro tolina wogenda gisiŋŋaana ne mu nsi yonna teguliimu kujjako abasajja abaethiopia baagamba nti bo bagumanyi naye ne bagunyonya tegujja muliro era Allah kikyagumuteesa mu muliro gumulisa naye ebibala bikaawa okusinga sobiri ate byokya nnyo bimala okuddamu katonaawo nabi saa sallama byali nga agusomesaako yasoma aya egamba ittaqu llaha haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun yali abalamira basahaba bannange muli omuguwulidde omuti ogwo naye mutye Allah
okufa kukusiŋŋaane mu mbeera yonna naye ng'olina obusiraamu, mu mbeera yonna enyigiriza efaanana etya naye ng'oli muki? Lwaki? Oba olina kyansi y'okuva mu muliro ne bali babakookezza naye tosobola kuwangaalira mu muliro. Allah, kigambo kinene, wallahi omuliro gwokya. Qala sahabiyu, sahaba yagamba nti nabbi yali agoogerako yagamba nti naarukum hadhihi, omuliro gwammwe ogwo gwe mulaba, juzu'u katundu min 99, obusungu bwe yasigaza tulinako akatundu kamu, 99 yakisigaza bwe muliro guli. Seeka bukambwe bwebifaanagana buti. Faqala sahabiyu, nagati ya rasulallah, in kanat, bwekiba nga kyoyogedde bwe kiri, wallahi lakafayatun, guno gumalira ddala. Ne batalitadde mu birungo byenkana bitya, guno gutumala. Naye tulinaku katundu butondo. Hadisi nennyonnyola nti ate yagunnyika mu nnyanja emirundi emeka, gali agayanja gukendeereko, tuba tetuyinza kugusobola bwe gutulinze, waliyadu billah. Bane tulowooze ogenda kukola otya omuliro nga Allah akututte mu muliro? Falidhalika qala rabbul alamin, faman zuhziha ani nar wa udkhila aljanna faqad faza. Ogenda kulaba bingi senga Allah aligamba nti gwe nkuwonyeza omuliro genda, naye bingi nnyo. Allah yagamba subhanahu wa ta'ala, wa amma man a'ata wattaqa wa saddaka bil husna fasanuyasiru. Oyagala bwangu bwa muliro awo biri ebintu bimeka? Biri taqwa, ata kuwayo. Kyajja ku hadisi wali ngaga nti buli muntu yenna bamuwandiikako ekitabo mu muliro ne mujjana. Naye ku nkomerero basahaba bamuga nti ya rasulallah, ate batuwandiikako afala nattakilu, hadisi bwegamba inda Muslim wakadhalika inda sahih aljami', yagamba nti awa afala nattakilu, tubiveeko kati ate batuwandiikako dda muliro katukole ekyatu. Faqala nabiyyu i'malu, va kubiri genda okole, inna likulli muyassaru lima khuliqa lahu, buli omu akola ku nsi gye bamuwandiika okuba nti ajja okumaliriza. Buli omu akola wa gy'agenda, genda okole. Kati bw'amaliza ayo n'amugamba nti fa amma man a'ata wa amma man a'ata wattaqa wa saddaka bil husna fasanuyasiruhu. Baali bagenda kubivaako ng'amaanyi gabaweddemu nti genda okole, singa onoowaayo takuwa neekubeeramu, n'okakasa qiyama ne Allah byakuwa, Allah ajja kukukyusiza embeera kutwale mbeera y'abantu abagenda okwesiima. Idhan yagisomeyo n'agamba sallallahu alayhi wa sallam kama inda imam Muslim min hadisi Jabir qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, inna ala Allahi ahadun, Allah ayina endagaano gye yakola. Inna ala Allahi ahadun, Allah ayina endagaano gye yakola. Liman sharaba al-muskirat, buli alinywa ebitamiiza byonna, amayirungi, enjaga, emmindi, taaba, omwenge, Allah ayina endagaano yaabwe, agenda kubanywesa ekinywesa kiyitibwa min tini al-khibalin, min tini al-khibal. Qalu wama tini al-khibal ya rasulallah, kyakunywa kyekyo? N'abagamba nti alaqun kullu man huwa fi nar, abantu abali mu bagenda kutuyana naye ng'entuuyo ziwunya ekivundu, abantu zibagenda okunywa bonna. Buli ali amayirungi muleke ageze ettama, anywa omwenge muleke omwenge agunywe ayuuge, naye min tini al-khibari, entuuyo ziwunya ekivundu. Allahu akbar, Allah yasinga okubeera ng'amanyi ekivundu kiri zigenda okunywesebwa abantu. Buli muntu yanywa ebintu ebyo, awo ba weetaagisa tawuba yayitayo, naye obanga olemeddeyo muganda wange ojja kumaliriza bubi, kuba okufa tekulanga. Weekanga bwekanzi nga malayika ekunonye, ogiga singa olindako mala okutetenkanya ti la yuakhir Allahu nafsan idha jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Byemuokoza byonna bimanyi, khabir, expert, amanyi buli kyonna kyokola. Kataddeyo okole ki? Walau luddu, Allah ga ne boogazayo agantu golaba gakuba enduulu, labalaki laadi lejja kusingana nga bawuza lawla akhaltani, genda nebyobadde okoze, bagala nga embeera mbi nnyo, genda nga Allah akunyigidde. Walidhalik tuli ku mmere eyitibwa daria. Ekyo kyakunywa ky'abantu banywa sigala, abanywa omwenge, abali amayirungi n'enjaga n'emmindi ne taaba ne sigala, bakiyitani qinato al-khibalun. Kibagenda okunywa, bagenda kunywa ntuuye z'abantu bonna abali mu muliro ngeri efaanagana, ate eri atagenda kutuuyana, kubanga ezo emmere z'owulya zituuyanya.
emmere etuyanyeri nowetaaga nnyo okunywa kati ebyokunywa byetugenda okulaba emmere ogwo muti olugulyako n'oguteekayo weetaaga okunywa ngaokunywa kugwana kusuula nokati oba muliro gubeere kambinywe naye enfa kati ebyokunywa byetugenda okutunuulira oluvannyuma lw'emmere tuli ku dariir mmere yakumeke munakuwadde lwa irimu oba munakuwadde lwa musiraamu ali mu ddiiro mumaaso twakalabako emmere bika bibiri lwaki yegenda okusookerwako era nkulu nnyo mu kubonereza abaana ba Adamu egenda okudda kubagita dariir tugambye nti ibaratu an shawka jakula nga bwolaba eriggwa erina eddobo eriggwa ly'eddobo bw'ogirya kanoko neekatwalirako okuva ku lulimi ebitwalirako byonna n'ebifulumya yeeyitamu buyisi teraalira ng'emmere ya rahma la wallahi omuntu ogenda kukola otya lidhalik ebyo yali aginnyonnyola yagamba erina eddobo eriggwa ly'eddobo bw'ogirya kanoko neekatwalirako okuva ku lulimi ebitwalirako byonna n'ebifulumya yeeyitamu buyisi teraalira ng'emmere ya rahma la wallahi omuntu ogenda kukola otya lidhalik ebyo yali aginnyonnyola yagamba eringa bwolaba erina amalobo bw'olya bwoti ng'ekutwala eri computerized etegera tulowooza nti gwalidde obubi nkyanzigiridde etegera buli kyegenda okukola gwe mulimu gwayo si kukkusa okuta okuteraani okuta ogenda ogasaani okuta ogasaani wabula omulimu gwayo kutwala kantu kano konna akagigayiza naye ng'ofa enjala banange enjala eruma seeka kigambo njala eruma naye y'omuliro ndala nnyo kati bagamba nti bweto erina ebitendo byayo biri bina ekyokubiri eringa erina amalobo obwogira bwoti etwala akantu konna esikira wano wonna bonna olulimi olugigayiza paka kati n'olyokulwana n'ebbwa eryo mu muliro allahu akbar n'olyokulwana n'ebbwa eryo mu muliro ekyokubiri antino min jifa ewunya okusinga mayiti evunze ewunya nnyo okusinga mayiti ewunya okusinga mayiti n'agamba ekyokubiri ashaddu marara ateeka wanzibu mina subiri singa akantu akayitibwa subiri simanyi wa mwalimu kanyweddeko nyinza okubanga kifaananyi kyenkuba hadisi kyeyayogera nga temukimanyi subiri mumanyi abatamunywanga kugenda omugule okwombeku olabe kati kazibu nnyo bakayita subiri n'agamba ekyokusatu bwetyo bwe ekyokuna ashaddu harara mina nnar ate eyo kyayo okusinga omuliro gw'olimu omuliro gwokya nga bwe tuguwulidde naye ate yo eyokya nnyo okusinga omuki la hawla okwokya kuba kufaana kutya okwo tugitegedde emmere eyokusatu bagiyita gisirin wala taamu illa min gisirin wama adraka min gisirin ebyo byonna bya mu muliro algisirin qala arabu lbusra abarabu b'e basra baginnyonnyola abawarabu b'e basra kubanga nahawu tumusoma waliwo ab'e basra waliwo ab'e kuufa waliwo n'abaawa betuba tusoma nahawu kati bo abawarabu b'e basra basajja baali bayivu nnyo muloga ddala bo bagamba nti alghisirin kitegeeza tuamu alghisirin kiva mu kigambo gasilu okunaaba oba okwoza kati abantu abalibeera mulio bagenda kuvunda teri atagenda kuvunda bagenda kuvunda naye kati amazzi ge boozezza mu bwaliri amazzi ago ge boozezzaamu nga gakutuse n'obunyama ge bagenda okuleetera abantu baganywe bwanga liwunya okusinga omulambo kama jaa dhalika fi lhadith naye n'okuwunya okubagenda galeeta lwaki bagaleeta mu byakulya mulimu obunyama obugenda okukutukakutuka ebbanga livunze bulungi balyoza livaamu obunyamanyama obukutuse kati bagenda kuleetera dokituula olyeko ogenda kulyako naye ng'ate gwokya mazibo subhanallah tunula embeera eyo idhan tusoma omuliro tusobole okwewala ebitutwala mu muliro falidhalika qala nabiyu omubaka yatugamba nti fattaku naara bantu bamwe mutya omuliro walau bishikki tamri ne bekaba ng'akakuta k'ensigo y'entendeke kanaakutwaza muliro dduka misinde n'agamba mu kitundu ekirala tiwattaku naara walau min shikki tamri ky'omuliro ng'owaayo akakanagukutiisa ne bekaba katini nnyo okawaddeyo allah ajja kuwonya omuliro kaweeyo
naga fa illam tajid oyinza okubulwa fa kalimatu tayyiba nongose bigambo byo bwe olemereddwa okutya omulyo fa kalimatu tayyiba oyumbira ki ekikuvumya abantu kiki kyekikuvumya abantu ayuhanansi muntu olaga nti sizanyirwako nze nja kumulaga kwoyo ovumbira omulaga kuki nja kumukuvumira oba gwe tomusobola nze gumundekere nogeya notuka nawe n'okwegeya wennyini obula byogeya notandika okwegeya noba n'olugambo ng'olinga gwe baluga olugambo yogera ebigambo tayyiba obeere ng'odduka omuliro mu ngeri efaanagana bwetu falidhalik omuliro emmere eyitibwa gisireen bagenda jjoza mu mabwa g'abavunze bantu bagenda kuvunda nnyo abantu bagenda kuvunda nnyo naye la yamutuuna fiiha tebagenda kufa ate bagenda kuba balamu awangaalira awo yensonga lwaki Allah yakola amaliba teri ayinza kugenda mu muliro ng'ali bw'ati olaba nga guli mpigi wali omulyango ng'otuuse wano oba wasaanuuse dda empigi ng'oli wano oba wasaanuuse dda n'obugumba bwonna bwonna nga bwafuuse dda mazzi ng'oli wano omulyango guli mpigi bakutuusiza empigi wano ogenda mpigi kuyingira mu muliro oba wasaanuuse dda singa bakutwalewo oti kati Allah subhanahu wa ta'ala ayina amaliba ge yakola ge yayogerako mu Qur'ani kullama nadijat juruduhum waliwo amaliba gagenda okwambaza buli muntu yenna ayina sayizi gyagenda okubeeramu naye bwe libanga erimanyidde bayinza okwokya oyinza okubeeramu mu ddiba lyeryo obukadde nga emitwalo 7 oli mu ddiba eryo bw'anaalaba nga litandise olw'obukambwe bw'omuliro guno agamba atya baddalnahu juluda ghairaha kiki liyazuuku addemu ataalumwe buto okusinga bwe yatandika n'okutandika yohanansi ebyo nno Allah yonna biri mu Qur'ani Allah yatutegeeza n'atuga nti fattaku naara mutya omuliro mu ngeri efaanagana eyo nemmere bagiyita gisiriini amma ebyokunywa yeye tegerekese ebyokunywa waliyo ebyokunywa tugenda kulabako ebika 4 waliyo ebyokunywa ekisooka mu byokunywa yemmere mugikutte yohanansi emmere mugikutte oba tokutte oba gw'omuliro omulwadde baagukumadde gw'omutakwana kijagana kubaayo kwa muliro genda azi sikukutte oyinza okuba ndi banambuuza nga nze saabikwata awo nayitawo ogenda kuyitawo olagewo kwata ayuhannaasi weewale n'abantu bo kubanga ebituwonya omuliro biyitirivu kalimatu tayyiba lwaki toyogera bulungi tosobola kwogera bulungi era okwogera obulungi kyetaagisa kapito basiraamu okwogera obulungi kyetaagisa kapito lwaki tugenda mu muliro ayuhannaasi nga bwe tuguwulidde bwana osobole kuyamba muntu wakugiyitambwa tojja kumuyamba tomuyitambwa mugambe mu njogera ennungi la tanharuhu tomuboggolera lwaki omuboggolera la tanharuhu lwaki omuboggolera togenda muyamba ate omuboggolera lwaki ogeya abantu ogeya lwaki lwaki toddayo eka ewuwo n'okola emirimu gyawaka lwaki ogeya abantu idhan tola salaamu lwaki abantu bajjako salaamu mu ngeri ki ebyo zonna kalimatu tayyiba tola salaamu n'okuyitiriza salaamu min asbaabu dukhuli aljanna tola salaamu tegaga temenya teetaaga kapito wakyo gyomusi salaamu alaikum vana wakanga ogeze kutola butozi salaamu kyekikulese salaamu alaikum toddawo okuyimira salaamu alaikum oveeyo ng'otoddeyo ng'emitwalo gya 3 oddeyeeka kale jane neekulemerawo idhan kalimatu tayyiba min asbaabu dukhuli aljanna twogere bulungi kuba ku simu otole ku salaamu kyansi Allah yagituwa oli waka n'otandika okukola ejjana isaka jumaa salaamu alaikum oli bulungi olidde owaye sente zimbuze kusindikireyo ogumu ng'omuganda nga Allah akutaasa akuwa ejjana kuba ajja kuwa ejjana kyamanyi kyekijja okusinga muwa omutwalo bw'oba toyina mugaye nti nsaba Allah jalla waala akuwe mu ngeri efaanagana bwetu kalimatu tayyiba toyina bw'otya muliro yogera ebigambo ebirungi kama kala nabiyo sallallahu alaihi wasallam idhan ebyokunywa tuyinayo hamimu ebyokunywa byayo tuyinayo hamimu waliyo n'engoye ebyambalo byayo waliyo hamimu hamimu kyeki shabibu byali annyonnyola hamimu yagamba hamimun huwa darajatul ghaliya kwesera ne kuyita ku ddala ly'okwesera nomanya nti kati pointi y'okwesera eri 10 go ne geesera ne gayingira 4 obukambwe obwo obulaba oti buli gye geeyongera okwesera wallahi n'obukabe bagayita hamimu oba ntegerekese
Allah yagogerako inna ladaina ankala wa jahima wa ta'aman za ghusatin wa adhaba aliman. Balinga ayogera yanyonyola ku mugondi hamim obukambwe bw'omuliro ogwo. Amini ekyokunywa ekyo. Ekyokubiri kiyitibwa gasaaq. Ekyokunywa kyayo kiyitibwa gasaaq. Wama maana gasaaq? Al-gasaaq gagenda kuba kika kya masira. Nawu min al-kayhud. Gagenda kubeera masira naye nga gatambulira fi uluqil kuffari. Gagenda kutambulira mu misuwa gy'abakuffari nga gafuluma eri. Tanks zigenda kufuluma mpitirivu naye nga buli ayagala okunywa gye basena ne baleeta naye nga gawunya kibondo kiyitirivu. Kale ne begaba nga tegagwa onogatunako obutunuzi nosinga nga baleese emmere nga kuguddeko ettondo ly'amasira ogirya. Baleeta emmere genda okuna nowekakasa gano si masira gano teriyo binyeebwa bifaanagana gano masira gano seeko ogirya naye gagenda kuba piwa masira ate nga ga mukafiiri waliyadu billah. Galina ebiyungu byago bagayita gasaaka. Gasaaka kyakunywa buli wotaga okunywa kuba bagenda kwazirana bagenda kuleeta gasaaka. Ekyokunywa kiyitibwa sadid. Ekyokunywa ekyokusatu kiyitibwa sadid. Sadid kyeki enabeera combination y'amasira agavunze n'omusaayi omuvundu. Bagenda gatta amasira n'omusaayi omuvundu kati ng'ategeeseze nnyo ekyo kibayita sadid. Ntegerekese naye ng'amasira gawunya ekivundula tulaba nti ennyota egenda kuba nnene nnyo. Oyagala kugaleka olw'ekivundu naye ate ng'ennyota ekumalawo ogenda kuzibiriza onywa amasira naye gye bagajje temanyi naye n'endabika yaago bagayita sadid. Kyakunywa kya muliro waliyadu billah. Ekyokunywa ekyokumeka ekyokuna bakiyita muholi. Kalmuholi yashwi wujuh. Kitegerekese bagenda bw'oba otwala ekyenyi bwoti ennyama yonna kigyokyamu nga tonana kutuusa ku mumwa yashwi wujuh. Kalmuholi eyo ne yenteekateeka ya Allah ku bantu b'omuliro waliyadu billah. Kibi nnyo okufa ogenda mu kabuli ng'oli wa muliro naye wano osobola okwerwanako n'ogenda ng'otemaatemako kuba omanyi. Yashwi wujuh bakiyita muholi. Kati muholi kyeki? Egenda kubeera combination y'amasira n'omusaayi naye nga maddugavu nnyo galinga ebikolansi. Yenjawulo wakati wa sadid. Sadid gagenda kubeera masira nga gali mu yellowish naye nga galimu olusaayi era naye nga ekivundu kyokka kikumala okumala nti ennyota ekuwonako ate nga tewona. Kati ate gano muholi go gugenda kuba amasira naye nga maddugavu nnyo naye nga ekivundu kyago lwaki Allah yagateeka mu kala nzirugavu? Waliwo ensonga ayuha nnansi. Walidhalik Allah subhanahu wa ta'ala ina watugamba mu Qur'ani ng'atutegeeza agenda kusiba abantu ku njegere. Enjegere yazita njegere fi silsilati zalu'aha 70 ziraa faslukuh. Muswatu Dahri yagamba ati inna a'tadna lilkafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Kati kiki yali ategeeza? Yakulu Ibn Abbas Allah yali ategeeza wano giri misoto mugimanyi kibayita emisoto mugimanyi namba itemanyi nga nnini emisoto togimanyi ekyoba otegedde kyekyo enjatula eyinza okuba si nnungi naye ng'otegedde kubanga nyinza okubanza ate ndimu olunubbi ate nga guli muganda piwa siyinza kwogera nga bw'oli naye kasatu misito anze njisaani kati obuzibu buliriddawo obuzibu buvaawo awo. Kati okiraba kibayita salaasira zigenda kubeera nga bw'olaba emiti egyo gye bateekako ennyama. Yaqulu nabi sallallahu alaihi wasallama agamba nti istuhu, kigambo istuhu bagenda kumuyingiza min duburi, bagenda enjegere ezo bagenda kuziyisa min duburi ila fiihi ategeeza famu, bagenda kuziyisa eno ng'olabira ddala mulamu bw'oti naye nga zengedde baziyisemu istihi eno mu kizosi. Waliwo talina kizosi
erabiddeyo eyiye mu mujjukize istihi kibategeeza ne istihi exhaust bagenda kuzifumita eno ila zigukewa kati weziriguka mu kamwa subhanallah wallahi mbeera nzibu nnyo nebuuza tiwaki Allah musonguwavu bw'atyo ya rabbal alamin abaddu bamujembera nga teyakujja wala engeri gye yakutonda omuntu bamutonda mu nsonga nnya bw'ozitunula ebyodda nga tekinologi muyitirivu lidhalika Allah musunguwavu nnyo omuntu alituuka mu yauma alqiyama ng'agenda kukookya muliro lidhalika kati bagenda kuziisa eno mu istihi zijje ziyite mu kamwa ziveeyo bwe ziti kitegerekese fayunazimunahu bamutungeko batandika okutungako babatunge ku misito bati kati utegeera nga nze njogera kati bamutungeko bwe bati na agamba nti kama yunazzamu ljaradu nga bw'okwata enseenenezo n'ofuna akatiiko n'ogenda ng'ozitungako bwoti somma yushuwihi n'ozitwala ku ki kati Allah agenda kututwala ku katimba kali muli mu kazibu bagenda kuteekako bakuteeke ku katimba kyokka togenda kufa just kuba bukubi nduulu na kuwulira muliro beguluma togenda kufa togenda okulya baleeta ebyo ayuhannaasi falidhalik yaqulu subhanahu wa ta'ala fattaku nar mutyo omuliro Allah yagutegekera abajeemu ate nga ajja bookya wallahi ajja kwokya abakkiriza naye nsaba bonna buli ali wano n'abasigaddeyo Allah atujje mu muliro lwaki fa inna ajsamana ala nari la taqwa ayuha nnasi tetusobola kugumiikiriza mu muliro okitegeera genda mu kabbuli kubanga gy'ogutandikirako omuliro bwonna obuzibu obutandikirawa mu kabbuli okujjako nga banaakuziika mu ggulu naye baba banaakuziika wano seeka tutya omuliro lwaki kubanga emibiri gyaffe minafu genda ofune jasiti lyanda oliteeke mu kamwa mulimu n'amalusu byengedde obulungi oba yasama bwoti oli ate ekidomola akutonyize mu kamwa okumala eddakiika 3 kidomola nga kyekya yasama bwoti nga bw'atonyezaayo bwati kuba waliyo n'amalusu bw'atonyeza bwe kitonya bwe kityo olabe kyogenda okwogera naye olabanga guno baaguzikizazikiza dda tetusobola fama baalu haula abantu abagenda okugubeeramu falidhalika idha dakhala ahlu nari nara idha dakhala ahlu nari nara idha dakhala ahlu nari nara banange Allah waliwo aya gyatuga nti wala tamutunna illa wa antum muslimun ekola nnyo banange tufenga tuli basiraamu morova nga bajja kutwalako muliro naye kyengera kinene okufa nga oli musiraamu lidhalika idha dakhala ahlu nari nara idha dakhala ahlu nari naran abantu b'omuliro bwe baliba bayingiziddwa omuliro wa ahlu lmilla n'aba la ilaha illa Allah nga bayingidde omuliro yaqulu lkuffaaru bakafiri bagenda kugamba nti ma agna ankum islamakum idha antum ma'ana fi nahari nimwe bawalimu obusiraamu omwo tibwabagasa kati mwali mufaaki n'enkofiira ku mitwe idha antum ma'ana fi nahari fena tuli mu kigaali kyekimo la hawla wala quwata illa billah onduru ila jawabin kati obusiraamu bwabagasa ki bajeeja kati mwafiranga kino obusiraamu n'enkofiira ku mitwe n'amajuba idha antum ma'ana fi nnar fenna katuli muli ole mwali mudduka ki tetwabagamba nga muli embizi nga mugaana fetwerire embizi yaffe kabatooki n'embizi twagiri mwe mwagana okulya embizi nga mulowooza nti mudduka muliro kati munonye ekiwano fayaqulu ahlu lmilla bano abasiraamu bagenda kuddamu ti naamu kunna maa dhunub ekituufu twasobyanga abantu ebibonerezo amazambi gali Allah n'asinziira okwo n'agiraki n'atookya omuliro Allah agenda kuwulira abantu bano asindika delegation ya malayika agenda genda abo bonna mubajjeyo aboogedde ekigambo ekyo bonna mubajje mu muliro kale abakkiriza bagenda kuyingira nga banonya abantu bano bagambe nti mwenna buli alina la ilaha illa Allah musituke tugende ila aljanna وقال كافر أو كفار ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين وقال يا الله قال سنغت واسلام كان ولالي بدرنا كلهم قال جل وعلا ولا تموتن إلا وأنتم abantu bali bagenda kuvayo la ilaha illa Allah bali bagenda kusigalayo lwakuba tebalina chance yani qala jalla wa ala rubbama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin bagenda kwegomba nnyo kale singa twalika abasiramu ninga kikyadda kati bagenda gavana bannange mwe mugende naye tumutwerabira mudde mutunone kye tubaddeko mukimanyi naye nga chance tewakyali mu ngeri efaanagana bitu balidhalik
darusu nga zino betuzituulamu tulina betutukyusa binene nnyo okay abemputu mwebali naye ogenda esanguka mpola 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 nosinkana Allah nga Allah musiimu mu ngeri efaanagana bwetyo walhamdulillahi rabbil alamin.